olwaleero tufunye ku ssanyu okwawukana n'embeera gye tubaddemu obudde obusinga obungi nti twali twajja wano emyaka ng'ebiri emabega nga twagala nnyo okulaba nga tufuna okuyimiriza ebintu by'omulamuzi bye yasala ne babiyimiriza temporary naye nga twagala biyimirizibwe ddala permanently. Kituyambye nti olwaleero biyimirizibwa permanently eby'omulamuzi omukyala bye yasala. Kibadde kitukosa nti waliwo ebintu bibiri ebitambule wa Kisekka. Waliwo obukulembeze ate ne wabaawo n'ekintu ky'obwannannyini. Kati ebintu ebyo bibadde bigattirwa wamu obudde obusinga obungi obwannannyini n'obukulembeze. Naye kati kebikomyewo ndowooza tujja kusobola okufuna engeri gye tubitambuza. Naye ng'ekisinga obukulu obudde tulabye nga batuwadde butono obw'okulaba nga tuwaayo empapula ezigenda okumaliriza omusango. Bawadde balooya baffe okugatta omusango ogwa ensala omukyala gye yasooka okusala n'amala n'agyongerako ebirala bitaali mu mbeera gye yali alina kutambuliramu. Kati batugambye byonna tubigatte omusango gube nga guli gumu. Omulamuzi mukyala Lydia Mugambe ewa Civil Division yali asalira wano yasooka n'asala n'agamba nti ye omusango gubasinze naye muddeeyo mubeere kimu mukole n'olukiiko olugenda okulonda obukulembeze. Kati ate ekyo bwe kitaabaawo nga bannaffe olukiiko tebalutuuzizza naye ate bakomyewo n'empapula bamugamba ffe twalutuuza ne bye twasalawo biibino. Bwe twabigaana ebyo ebyasalibwawo bye baali bagamba ate yaddayo n'awa ebibuudi ebirala muli bamenyi b'amateeka mugende musasule ssente bwe ziti ate kati bano mbawadde ettaka wali wokka omwakazimba omulina okubeera. Naye kirungi nti byonna bisaziddwamu nga bwe yabisala. Kati katulinde ogundi okusalawo n'abalala sibajjukira bulungi omanya amannya gaabwe ga gundi naye nga mulamuzi Kibedi gwe mbadde nsinga okumanya kuba ye yali ne mu gwasooka wakati nga tunoonya injunction kati we mbadde mutegeera bulungi. Kyemmanyi batuwadde ennaku 7 okuba nga tumaze okuteekamu empapula zonna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.